Mbalamusizaako nnyo baddadi abazinyi b'emmana kansubire nti nagamba myalekerawo okozesa TikTok kambikuleko wano ku mmana nkulageko toyitawo naye nga banange nzabuuza ono maama wange tuyambe omuggyeko essimu kambikuleko wano ku mmana abantu bange abalungi munsonyi oyo maama wange naye namugulira essimu ng'amanyi nti agenda amanyi ogikozesa obulungi naye naye mpulira nga nsu ani yatuyamba n'ajjako jjajja kizza essimu bannange tebabanga bamuwamba nga tetumanyi naye jjajja naye wali osusse bannange olina saawundi ze watuulangamu gamba bane ejjajja ng'avuga sipiidi eno apu etusombera abantu oba jjajja kizza yali emugjeewa bannange yenna yatuyamba yatukolera akamadi watali ekyo akawunti twali tujja girupa naye jjajja kizza ye nga yali yazza amaziiwa saawa oba bamuzaayo ku kampani olabana jjajja wali otuvuga sipiidi yagange nze joyisikiza bannange nzize kwetonda gye muli ekintu saakigenderera n'akamu naye mune nali ndyawo nga nyina muwala nga abeera Amerika ng'ampeereza essimu ku birthday yange aneebaza okumuweerera ng'essimu naye nenfuna essimu kati bwenfuna essimu eyo ate nesifuna agyensomesa obuzibu awo bwajjidde bannange nensaba ku nsonyiwa ndi mukazi mulokole myaka 10 n'okusoba neetonda eri ba elders bonna oba ndi maama ndi jjajja ndi ssenga ow'abaana abangi ne ba relatives bange nsaba bannange mu nsonyiwe bannange neyanziza kubanga mumpulidde bulungi kintu kikomezaawo kama abawo omukisa eno ofubanga nnyo sooka okumanya bifo nga tonnayogera however mu ggwanga lyempangaliramu erya Uganda abantu basooka kwogera then ne basooka banoonya okumanya ekitali kituufu omukadde Joyce oyo Kizza avudde mu kikazi wattu ne yeetonda agambye mbu muwala we yamusindikira essimu eyo bambi nga tamanyi kozesa bya TikTok okusinza ku myaka gye nera waayogera osobola okitegeera nti si gye emyaka egibeera ennyo ku TikTok gitegeere kino na kino so bamusindikira essimu nga mulimu ka TikTok yo lwagenda ku TikTok ndowooza n'agamba waneno we bateerayo vidiyo olwanyiga mukimanyi bulungi nti sometimes naye kisinziira ku gundi omanyi ka AI akaka TikTok kisinziira ku biki by'obadde olaba kati oba for you page ye yasooka kujjako ebyo ebya supermarket ya gundi ezo abawala abazitunda omukazi buli ka video ke ya uploadinga ngayo nga kaliko sound eyo yaliko aye mukimanyi bambi nti sound eyo obeera recordinga neno ka video mu TikTok wabeerawo sound already eriwo kati kiri eriggo gikyusa oba ogenda neeyo ebeera eriko okusinziira ku AI kyebeera ekuleetedde kuggwe kyobeera olabidde ku eyo essimu so kiriwo ekiti neera waliwo ko omusango we gumukwatya however much ye bambi yali tamanyi nene obeera recording obeera owulya sound eri kati wamukwagala ng'obbijjako mukazi wattu bwe yagiriranga ate awo ng'apostingawo postings vidiyo zaddukanga vidiyo ze entono ennyo eri mu 12,000 ezisigadde zonna 60,000 30,000 40,000 vidiyo zonna not until ndowooza omwana omwe yali amumanyi yamuli okumpi we yagenda ndowooza n'amutereerezaako kwe kumukwalanika vidiyo ako mukazi wattu nga yeetonda however kyembadde ngamba nti either omusango naye gumulya oba tegumulya nti TikTok eno for you page yo tejjawo by mistake kyeno njagala nkibagambe era nga wandyagadde okulaba omusajja omwenzi osobola ogenda ku for you page yo n'otegeera mbu ono omusajja mwenzi osobola ogenda ku for you page yo n'otegeera mbu ono omuwala mulokole osobola ogenda ku for you page n'otegeera mbu ono omusajja wami musiraamu osobola ogenda ku for you page n'otegeera mbu ono omusajja ayagala nnyo Arsenal ono ayagala nnyo Manchester ono ayagala nnyo firimu ono ayagala nnyo obukoleya okusinziira ku for you page nga sigenze na ku biki by'ozolikinga kubanga AI eyo eya ku for you page egenda laba biki by'osinga osaakinga yo byegenda okusosolamu naye esobola okukuleetera obeera oyagala nnyo content wano mu ggwanga erya Uganda nga sound z'osinga owuliriza za bannayuganda for you page yo zigenda kusingako sound za bannayuganda naye obeera gw'osinga nnyo kwagala bintu biri international ezo western sound
nera sound ezigenda okubeera recommended ku for you page yo zigenda beera z'ebyo kubeera osinga kwagala byabuwemu ebiwala ebibugula ebikola kyeru supermarket simaya zeegundi be bagenda okujja ku for you page yo so oluscrollinga video 5 ku for you page yo nze mbeera maze otegeera omuntu nnyini ssimu kyagitera ogikozesa ku tiktok bagyeko omukono kankusawo subscribing and okozesa Max Media tajja kubeera nga missing updates naddala nga zino